alabise ng'ali mu birowoozo okwennyamira okusoberwa n'okwefumitirizawo obulokole gyabujje okufiirira ku mulembe gwa Idi Amin Dada nga bwe yigganyizibwa. Omusumba w'ekkanisa ya Namirembe Christian Fellowship Professor Simeon Kayiwa agambye nti embeera y'emu akakundi ak'abantu ab'olubatu gye bagezaako okuzza mu ggwanga erya Uganda. Yesu Kristo bwe yandabye sali mulokole. Naye nalaba ebintu bitali bya Katonda byakolebwa Idi Amin. Mbu yatta Archbishop General Oumu. Olw'okuyinza kwe bwe yarakkiriza n'abalabi yatta abamu abutali as powerful as General Oumu. Omwaka ogwo n'awera n'abalokole bonna mu ggwanga baali bafu gospel n'abaali mu church. N'awera n'abeefaanyiriza ku balokole n'abasemisiti n'abawera n'alekawo abatali balokole n'alekawo eddiini zokka ezo Protestant, Catholic, Orthodox ne Muslims. Kakati ekyo nze nga kitunulira bw'ati bakoze Yesu Kristo agenda okulanga ndabikidde. Kati nemmanya entandika okutambula ekiro buli lunaku nga ngenda ntegeeza abantu kwagana ne Yesu Kristo. Ekiro wonna wonna neetoola nga ntandika kirevival ekirokanya Idi Amin. Omusumba Simeon Kayiwa mu mboozi ekulungudde essaawa eyisobye mu nnya nga nombogira olugendo lw'obulokole mu ggwanga erya Uganda. Alabudde akabasa akolekedde okuva ku tteeka erireetebwa ku nzikiriza ng'agamba nti eddembe mu kusinza eririwo ate libalwanyisa. Abalokole mbategeeza mu ggwanga nti emirembe egyo gye tulina kaakati tebagisizawo ddiini eziriwo olwedde kubanga zo zaalina emirembe gyayo era tewalina omu yazikwatako. Naye ffe bwe baawera ekintu kye tulina okulwanira kyekyo kibassa mu constitution tebalina kukiggyawo ekyassibwamu ku lwaffe. Twebaza Katonda olwa NRM government byekoze bingi nnyo esobodde okuleeta eri abantu emirembe gy'okusinza emirembe gy'okukola ebintu byabwe byagala bizinesi zaabwe nga tebalina omu abayingirira. University tuzizimbye, television zizimbiddwa z'abalokole, born again churches, radio stations zizimbiddwa. Many projects have come about. N'abantu bagaggawadde n'eggwanga ligaggadde olw'emirimu egy'abantu abaali tebakola. Kati abakola ennyo ennyo olw'okubanga wajjawo mu revival ey'abalokole. Kakati ekintu ekyo kye tulina okulwaniriza. Kasooke ojjawo abalokole ng'ogezaako okulwana nga lokole bw'alwana. Ekigenda okuddawo bino byonna birina kufa ne spirit yennyini ey'emirembe ejja kubanga efudde. Kayiwa abadde ayogeza obuvumu ewatali kwejjusa ku kikyazzaako mu lutalo olw'okulwanirira Katonda we. Agambye nti Katonda gwe basinza taliiko lukomera era luno aluyise lutalo wakati wa Sitaani ne Katonda. Constitution erina okuprevalinga. Constitution y'eggwanga yerina okugamba nti nedda ekintu kyotaddewo si kitwateesa. Gwe minisitule gundi kyotaddewo si kitwateesa. Era si kikyatuusa mirembe kitulimu olwaleero. Naye ensonga lwaki ffe tugamba nti okugeza kukusaba poliisi erimitinga abalokole kumenya constitution ibi n'okukirowoozaako olowooza kumenya ddembe na constitution y'abantu ebassawo okuleka abantu okulya n'emirembe gyabwe. Olwekyo constitution yaffe y'eggwanga erina okugenda olunaku olumu tulina okugenda tukikonsultinga nga tuyita mu kuwabira oba attorney general oba kiki kiribeerawo bwe walibeerawo etteeka lyonna eriziyiza abantu okusinza. Agambye nti obulokole kwagalana so si kulembeza njawukana na ntalo mu bantu. Omulokole sigala nga oli mulokole, sigala nga toli nti ndi mu ddiini gundi bandi ndi mu ddiini gundi naye ndi mu Katonda olyoka oli mu kukyawa muntu yenna kubanga so nabeera nga oli mu Katonda ng'eby'amadiini oli above them. Tolina kubaako na muntu gw'ojja okuba okukyawa, tolina competition gyonna abakola na munno. Bw'abanga afunye ekintu ojja kumwagaliza bulungi kubanga byonna byafunye Katonda yamuwadde kubanga oli amuwadde omwagala nnyo. Nono omuntu ono bw'anaaba afunye ekintu mujja kwebalizaamu oyo gw'oyagala ennyo eyagabidde omuntu oyo abadde omunaku
akubye bituli mu poliisi ereetebwa minisita ow'empisa n'obuntu bulamu Father Simon Lokodo ereetebwa okulamula ensinza nga beesigama ku kusalawo kw'omulya mmere. Endabye mu poliisi ebya Lokodo ebiri completely rubbish. Ekimu ku byo kwe kugamba nti ebyokukkiriza n'okusinza Katonda ebyokugenda mu ggulu ebyo gavumenti bitubuulira byonna byewulira nga tubibuulira birina kubeera nga biyisibwa wa mukungu wa gavumenti okubikkiriza oba obutabikkiriza. Ekitegeera nti bijja kubanga tebikyali bya mugaso kubanga omukungu wa gavumenti tamanyi bya Katonda. Nolwekyo tuba tulemeseddwa okuwuliriza Katonda waffe oba okukola ebintu Katonda byayagala kubanga oyo ayinza obanga n'eddiini y'essi y'emu n'okukkiriza nga si kwekumu. Kakati okusinza Katonda mu Uganda ne mu nsi yonna kujja kubanga kufuusa nga tekukyali kwa mugaso singa tukkiriza poliisi zifaana bwe zityo. Akyogedde lwatu nti gavumenti tesobola kusalawo bya Katonda kubanga tebamutambuliza ku mateeka gansi agabagibwa n'abo abatalinyangako mu ssinzizo lyonna. Musumba Kayiwa yeewuunya we batandikira okulowooza nti ensi etamanyi bya Katonda esobola okubiruŋŋamya. Ensi ennene nga Amerika erina n'emmoto egamba in God we trust. Abantu abategeeva bangi abali omwo philosophers abaki tebakkiriza mwana kumugamba nga gwe muzadde we nti ono tiba mukazi oba musajja oba muwala oba mulenzi omwana yali yesalirawo. Kati you can imagine Katonda yatonda omuntu nga mukazi natonda omulala nga musajja era bimu ekiri bulungi nnyo. Naye kakati nga gavumenti yeesazeewo nti ekyo yo terina kukikkiriza muntu terina kukikkiriza abantu bonna be balyesalirawo abasajja b'abakazi. Kale olaba ekintu ng'ekyo kiva mu gavumenti because government the secular is stupid as far as the things of God are concerned. I'm not saying that the secular the Uganda is stupid or Kenya is stupid, whatever country it is, but the secular is absolutely dull about the things of God. It is dumb about them. Kivola nti esobola okusaya amateeka gafaana bwe gatyo. Ffe abantu abatya Katonda kyeba twagala ebya sacred ebikwata Katonda Katonda byakola n'ebiri mu ndagaano enkadde n'empya n'ebyasu byakola n'okufa ku musalaba n'okuzuukira ebyo bibeere nga biri mu category endala nga tebifugibwa category eno ey'abantu b'okunsinda abakola amateeka mu dakiika emu ne bagajjawo constitution nebeerawo enkyanki nevaawo abantu bafaana bati abali sort n'okufa nga bafa bafaana batyo sibasaana okukola. Asimbye Nakakongo nti si baakukkiriza kyayise ekiteekateeka kibaleeta okuteekebwa ku Namugereka. Lugaba nyine buyinza. Therefore we will not allow the policy to go ahead. We are going to pray to God and also we're going to request government to stop it and even Parliament to never talk about it because it's going to disturb us so much that we will hate being Ugandans. Ebigambo by'omusumba Simeon Kayiwa byansibuza kubadde kutegeeza ggwanga nti etteeka lyonna erisibwa ku bulokole kubeera kuvoola era butwa erisemateeka w'eggwanga.